Okusinza ku kubala abantu okumwaka 2014 abakyala bakola ebitundu 5 ku 10 ku bujjo bwa Uganda bonna. Ekyenako ebitundu 75 ku 10 ku bano bavumponga byoya olw'okubula emirimu egivaamu ensimbi gye beenyigiramu, so nga tabala olw'okuba bafumbo bafuna akadde katono nnyo akeetaba emirimu egiyinza okuvaamu ensimbi. Kino kye kibagudde abakyala bannakyewa abeegatira mu mukago gwa Uganda Womens Network okweta ekirowoozo kisaba gavumenti ko n'abaami okutandika okufaayo ku mirimu egitasasulwa egikolebwa abakyala naddala bakuuma ewaka. Kuva ku makya omukyala baakola aba alina okulaba nti afumbye chai, ayozezza sowaani, akoze buli kintu kyonna ekyetaagisa mu maka. So tutuuse ekiseera bwe twagala okulaba nti at least government wadde tesobola kusasula abakyala bano abasiiba waka nga balabirira amaka ne balabirira n'abaana, at least bakitwale nti guno nagwo mulimu. Abakyala osanga nga bakola essaawa obanga 12 mu lunaku ng'ali wakaawo akola kino na kiri, ate oluusi ebiseera ebisinga emirimu era negitaggwa. Egimu n'agamba kati ekyo nja kikola enkya. Bagamba nti abakyala bano bakira ku mirimu gamba engeri gy'okulabirira abaana ewaka ne batafuna wadde akadde akayinza okukola emirimu egivaamu ensimbi. Okufumba, okulongoosa awaka, okwoza engoye, okulima, bingi nnyo bye bakola ng'abakyalo bano abaana b'obuwala. Ne twesanga nti ate kibalemesa okubanga benyigira mu mirimu emirala. Opportunities to participate in the public discourse, opportunities to participate in public affairs, in decision making, in politics, or opportunities for them to participate in economically gainful employment or other opportunities. Ng'ogyeko abakyala waliwo n'abakozi abawaka batafiibwako bano bateesa nti omusala ogwabwe gubeere gwassalira. Kyekiseera tuteekewo minimum wage, kyekiseera gavumenti eteekewo policy okulaba nti gino emirimu bagibala ng'omulimu. Mu buufu buno bagala gavumenti eteekewo embeera enaagonza obulamu bw'abakyala bano gamba ng'okubasembereza amazzi, obujjanjabiko n'ebirala bafune akadde akakola ku mirimu egiyinza okuvaamu ensimbi. Kyekiseera gavumenti evubenya okulaba nti eteekamu ssente nti at least ekendeza ku distance omukyala gy'atambula okunoonya amazzi, okunoonya ogenda mu ddwaliro, okuba nti anoonya nku. Women will always give that care, but when I go to that hospital, how much time do I spend? Can I still go stay in the hospital and do my economic activity that gives me some money? That is what we are talking about. Wabaddewo okubagana empawa ku nsonga eno ng'abamu ku basajja basubira nti bannakyewa bano baagala bakyala baweebwe ng'omusaala. Kino bakitangaazizza. Tetugamba nti gavumenti etandika okusasula kubanga buli mukyala ali waka akola, tekisoboka. Naye wabula tugamba nti twagala gavumenti egirabe ng'omulimu, recognition. Pipa gigulo giteekewo, tanka gigulo tugiteekewo, amazzi tusobole ogatapinga, mbere nga seetaaga kumala ssaawa zange 2 nga ngenda kukima amazzi. Kati bano baagala gavumenti ebage etteeka erigenda okulamikingira abakyala bano gye bayinza okwanguyizibwamu obulamu bangire okufuna akadde akayinza okukola ku nsimbi nga kugasa n'okukyusa obulamu bwabwe. We would like to see the government of Uganda through the parliament pass legislation that recognizes unpaid care. But also would like to see government investing in areas that would ease unpaid care. Okuva ddala mu mwaka 1986 nga gavumenti efugeze mu buyinza, abakyala bazze bayita mitendera gy'okwenunula mu kyamanyika ennyongo mu enkanonkano newankubadde nga bakyalina bingi basaba. Samuel Sebuliba, Agafe ku Spark TV.